okubeera nga yusharikuhum obwetaba nabo mu kubeera nga beerwanako kimukakatako ne wabeerayo abatalina busobozi abayinza okufaanaganako nga ffe era nabo bavunaanibwa okubeera nga bakola ekyo ekiri mu busobozi bwabwe mu kubeera nga bataasa baganda baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti walmustad'afina min arrijali والنساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان نابو abanafuyizibwa mu basajja ne mu baana ne mu bakyala nabo tebazinga buzinzi mikono wabula bawanika emikono gyabwe eri Allah subhanahu wa ta'ala ne basabira baganda baabwe abo. Kyabuvunaanyizibwa nnyo okusabira baganda baffe abo. Yamanyi Allah subhanahu wa ta'ala n'abataasa atya, naye gwe tusaba ala kulli shay'in qadir, ku buli mbeera yonna, ku buli kintu kyonna muyinza era agirinako obusobozi. wa huwa alqawiyyu al-aziz, ate yasinga okubeera ow'amaanyi. era wama ya'lamu junuuda rabbika illa hu, ne bwabeera waakulwanyisa bantu mu ngeri zaabwe ez'enjawulo amagye gakozesa mu kubeera nga alwanyisa baba yeetaaze okubeera nga abonereza, toyinza kubeera ng'ogamanya. يخبرنا التاريخ ebyafaayo biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina abaddu be yabonereza nga ababonereza nampewo ekunta. Newabeerayo be yabonereza nga ababonereza nakubamizisa ttaka lyennyini bwe baba badde bayimiridde oba bwe babwangaalira. Newabeerayo be yabonereza ababonereza na ddoboozi. Newabeerayo bye yabonereza ng'ababonereza n'amayinja binyonyi bye bigaleeta. طيرا أبابيل ترميهم بحجارة. Newabeerayo bye yabonereza n'okubafunda waliza embeera n'abasindikira ensekere, ebikere, amazzi n'agafuula omusaayi n'engeri ez'enjawulo. Kati tolowoozanga nti okutaasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'okulwanyisa aboonoonyi nti kiyita ku bukono gy'abantu gyokka, nti bwe babanga abantu bwe babanga si be balwanaganye n'abo nti tebasobola kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abalwanyisa. Allah subhanahu wa ta'ala ayina amajeege tegamanyiddwa okujjako ye. So kyabbeeyo okusabira baganda baffe abo ensaba enneesimbu mu dduwa zaffe, nga bwe tusaba abataase Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga embeera zaffe z'olwaliro mwe tuwangaalira nzibu. nasalullah al-afwa wal afiya. Kigambo ekyo
njagadde okubeera nga kibajjukiza tuleme kwesuulirayo gwa naggamba era oleme kubeera nti ofaanagana ng'alaba nti gwe tebikukwatako. Bano baganda bo mu basiraamu bayigganyizibwa n'okukolebwako ebitagwanye nga bibakolebwako abantu abatakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalu Allah an yansurahum nasra azizan muazzara. Omulundi ogwayita twalaba min wasaili as-saada mu makubo agatuusa omuntu kubeera nga yeesiima ku nsi ne ku nkomerero kwe kubeera nti abeera muyitirivu wa kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Era twayogerako bye twayogera ebitonotono mu migaso n'obulungi obusingako ku ekyo obufumbekedde mu kigambo ekiyitibwa okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero omwalimu ono Sheikh Abdul Razzaq mu kitabo kino ekiyitibwa Fiqhu al-Ad'iyati wal-Adhkar mu muzingo ogusooka ayina ebigambo byakulembeza n'anokolayo ebigambo bya al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ebisangibwa mu kitabo kye ekiyitibwa Madariju as-Salikin, naye ku peegi eyana mu ebbiri yakulembeza ebigambo bino byenjagala twegase nabyo, then oluvannyuma tulabe ebigambo bya al-Imam Ibn al-Qayyim bwe yali ng'ayogera ku kigambo kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala yakitunuulira atya. Yagamba hafidhahu Allah emabeganga bwe twazze twogera ku bigambo ebyenjawulo, yagamba nti marra ma'ana fadilatu dhikri wa azimu ajri. Twakubuuliddeko era nkakasa abaali mu musomo gwaffe wiiki eri kubeeyo ewedde tetwasobola kubeera nammwe twalina okutawaanyizibwa okwenjawulo, naye twalaba obulungi obuli mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okulambikira empeera ennene ekirimu, era wa bayaani ma a'addahu Allahu li ahlihi, twakulambikirayokko ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yateekerateekera baddanyini kumutendereza min jamili athawab, mu mpeera ennungi empitirivu z'obulungi, wa karimi al-ma'ab, n'obudde obulungi obw'ebbeeyi obw'ettendo, wa husni al-aqiba, n'enkomerero ennungi, wa hanaati al-aish, n'okubeera nti Allah ajja kubawa abantu abatendereza Allah subhanahu wa ta'ala era abamujjukira, Allah ajja kubawa obulungi oba okuwangaala okugonvu. Wa marra ma'ana shay'un yasirun min fawaidihi al-'atira, emigaso gye twakulambikirayo era twagirambika, wa thimarihi al-karima al-yani'a wa 'awaqibihi al-hamida fi ad-dunya wal-akhirah. ولما كان الذكر بهذه المنزلة الرفيعة والدرجة العالية kigambo kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala bwe kimala okubeera nga kiina eddaala erya waggulu ennyo bwe lityo, fa inna dilalat an-nususi al-mubayyinati li fadlihi ja'at mutanawwi'a. Obujulizi mu Qur'ani n'ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wa sallam obwogera ku bulungi bw'okutendereza Allah n'okumujjukira bujja nga bwanjawulo. وكان مجيئه في القرآن الكريم على وجوه كثيرة، إلى الله بابا يقول لك كيغامو تشوكم جوكنا نوكم تنرزا تجا منغري نينجي، وهي بمجموعها وأفرادها تدل على عظيم شأن الذكر وجليل قدره. وقد ذكر الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه مدارج السالكين أن الذكر ورد في القرآن الكريم على 10 أوجه. bino byenjagala omwalimu ayitibwa Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yewe yatunuulira ekigambo kutendereza Allah n'okumujjukira
yalabanga Allah yakyogerako mu ngeri 10 mu ngeri 10 ذكرها مجملة يزوجر منجري انفوندا ثم أورد بعد ذلك تفصيلها فقال رحمة الله عليه نابيرانغا أتكولي يو انجليزي نو 10 نياغادي obulungi buno oba engeri zino 10 ezekuusa kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala obeere nga ozimanya era oba oliawo ne weegasa nazo. Ekisooka engeri 10 pozi mwe mukwata bukwasi abalala muwuliriza kale engeri 10 mwoyinza okufundiza ebikwatagana n'ensonga y'okujjukira Allah n'okumutendereza, okumanya ebyekuusa ku kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira. So nga ate okay sagala bakaluubiriza embeera esooka okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala obukulu bwakyo al-amru bihi mutlaqan wa muqayyada, okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kwomanyira obukulu bwakyo n'obulungi bwakyo n'okubeera nti kya bbeeyi kya muwendo. Ekisooka Allah yakiragira abantu, yakitulagira mu ngeri ente n'engeri enkomeke. Mu mbeera zonna, mu ngeri ente etaliiko kukomekewa kwonna, owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala alagira abantu abasiraamu okubeera abayitirivu b'okutendereza nga toyogedde nga tonokoddeeyo bamutendererezaawa bamutendereza ddi, wabula Allah subhanahu wa ta'ala akiragira abasiraamu babeere bayitirivu bakumujjukira na kumutendereza. Saate omusanganga mu bifo ebirala nga Allah alagira abasiraamu okumutendereza mu bifo ebikomeke oba mu ngeri enkomeke oba mu mbeera enkomeke. Kati Allah subhanahu wa ta'ala bw'alagira ekintu mu ngeri eyo kiba kikumalira bumalizo okumanya obukulu n'ebbeeyi n'obunene bwakyo n'ebbeeyi yaakyo. Kiba tekigwanidde muntu yenna kubeera nga akiragajjalira. Ekyokulabirako mu suratu al-Ahzab aya okutandikira ku 41 mpaka ku 43 owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala yaga nti ya ayuha alladhina amanu udhkuru llaha dhikran kathira. Abange mmwe abakkiriza, abange mmwe abasiraamu, mwebyo Allah byabalagira bye muteekeddwa okukola. Wal amru, okulagira kiba kitegeeza nti bw'abanga akulagidde ebiragiro bitera kuva waggulu ne bikka ku wansi. Kati Allah bw'abanga ye wa waggulu ku ffe n'atulagira ffe abawejjere, kyatulagidde kiba kya bwatteeka ku ffe okutuusa mpozi nga tufunyeeyo embeera ekijja ku bwokyo ku mmere ey'obwetteeka. Naye bwe tuba tetunnafunayo mbeera ekijjulula ku kijja kubeera nti kya bwatteeka kisigala kya buwaze ku ffe. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira mu aya eyo n'aga nti abasiraamu munzijukire muntendereze, ate nga muntendereza olutendereza olunene oba olungi. Muntendereza olutendereza nga lungi. Omuwalimu wano emabega Abu Amr ibn Salah
mwebyo byatujjululira okuva ku al-imam Yahya bin Sharaf an-Nawawi mu kitabo kye kiyitibwa Kitabul Azkar ku kigero omuntu kyateekeddwa okubeera nga bw'aba akijjukidde nakyo n'akitendereza nakyo Allah ng'abalibwa yasiru bihi al-abdu min az-zakirina Allah kathira waz-zakirat faqal yagamba nti idha wadhaba ala al-adhkari al-ma'thura senga omuntu yeekwata ku ntendereza ezo eziriko ensibuko ezimanyiddwa ku nabbi sallallahu alayhi wasallama almuthbatatu ezenywevu sabahan nga azikari z'okumakya wa masaan ne azikari ez'akawungeezi fil awqati wal ahwali mu biseera ne mu mbeera al mukhtalifa mu biseera n'embeera ez'enjawulo laylan wa nahara mu mbeera n'ebiseera ebyekiro n'emisana wahiya mubayyanatun ng'ate byannyonnyolebwa dda fi kitaabi amali lyawmi wallayla nga mu kitabo ekyo kyalazizzaako kaana min azzakirina allaha kathira wazzakirat abeera mu abo abayitirivu b'okutendereza Allah abaami bw'abeera musajja ate abeera mu abo abayitirivu b'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala bw'abeera mukyala. naye zanokoddeyo azikari z'okumakya n'anokolayo azikari z'akawungeezi n'anokolayo ebigambo bibiri nagati waliwo entendereza ez'ebiseera eby'enjawulo n'embeera ez'enjawulo ez'ebiseera eby'enjawulo n'embeera ez'enjawulo waliwo embeera ng'omuntu agenda okwebaka eyo mbeera waliwo embeera ng'omuntu azuukuse eyo mbeera waliwo embeera ng'omuntu afuluma mu maka ge waliwo embeera ng'omuntu akomyewo ewaka we waliwo embeera ng'omuntu yeebagala ekyebagalwa waliwo ekiseera ng'enkuba etonnya waliwo ekiseera ebyenjawulo afunye embeera mu kiseera waafunidde okutya okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala kujja mu biseera n'embeera ez'enjawulo naye ng'ebiseera ebyo n'embeera ez'enjawulo zirimu obujulizi okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ng'alambika kyomuntu bw'abanga ali mu mbeera eno atendereze Allah bw'ati omuntu bw'abeera mu kiseera bwekiti atendereze Allah bw'ati Allah agambye nti abange mmwe abakkiriza munzijjukira olujjukira nga lungi bw'oba oyagala okubeera mu bajjukira Allah olujjukira olungi weekwate entendereza ezo eziva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam ezi mu biseera n'embeera ez'enjawulo bw'oneezeekwatako obeere mu abo oba oli awo abagambibwa nti bayitirivu bakutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. ate Sheikh al-Allama Abdurrahman ibn Saadi rahimahullah yagamba nti ekigero ekitono yagati wa aqallu dhalik embeera esinga okubeera entono mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala an yulazima al-insan ye muntu okubeera nga olubeerera yeekwata nga tasubwa awradu sabahi adhikari okutendereza Allah okwokumakya wal masa n'okutendereza Allah okwakawungeezi ekyo jakisanga wasabbihuhu bukratan wa asila ekyo ebiseera bibiri ebyo Allah yabikomeka negati obudde obw'okumakya mubeere mu abo abantendereza n'obudde obwakawungeezi era mubeere mu abo abantendereza
embeera eyokusatu wa adibari salawati alkhamsi wa adibari salawati alkhamsi wegendereze wanagambiwa aqallu dhalik aqallu ekigero ekisinga okubeera ekitono kwe kubeeranga ez'okumakya ozireeta n'ez'akawungeezi n'ez'oluvannyuma lw'esswala ettaano. nasalu llah alafu walafiya. nkulayirira allah waliwo omuddu nga zosatule talinaako. ez'oluvannyuma lw'esswala ettaano tazireeta, ez'okumakya tazireeta, ez'akawungeezi tazireeta. naye omuwalimu agamba nti okuba ekigero ekitono ennyo ku muntu atendereza allah subhanahu wataala at least ezo ssatu teyakoma ku ezo. yagati wa inda alawaridi wal asbab kweyongerako ku ezo essatu entendereza ezo zotendereza nazo allah subhanahu wataala ng'otuukibbwako embeera oba ensonga ez'enjawulo. wayanbaghi la hawla wala quwata illa billah wayanbaghi kigwanidde ku musiraamu gwe mudawamatu dhalika fi jamii alawqat mudawamatu dhalika fi jamii alawqati kikugwanira munnange gwe omusiraamu omwami oba omukyala okuwangalira ku kutendereza allah subhanahu wataala okwo mu biseera byo byonna ala jamii alahwali mu mbeera ze ez'enjawulo zonna. fa inna dhalika mazima ekyo ibadatun eyo nsinza yasbiqu biha alamilu wa huwa mustarihun ngeri yakusinza allah subhanahu wataala gy'okulemberamu abakozi ba ibaada endala naye ng'ate obakulemberera n'obasingira mu bweweweevu obw'ekika ekyawaggulu. wadain kyokka ekyo tekigoma kubeera nti gw'osinga okubeera mu basinza allah naye ng'ate obasingira mu ngeri mpeweevu, wabula kikutuusa wadain ila mahabbati llah wa maarifatihi, kituusiza ddala omuntu okubeera nti ayagalwa allah subhanahu wataala okukwagala, naawe n'omwagala n'okumumanya n'omumanya. wa awnin ala alkhairi wa kaffi lisani ani alkalami alqabih, saate tekikoma okwo kikuyambako okuuma olulimi lwo okubeera nga terwogera bigambo bikyamu na bibi. njagaddewo kugenda kutunuulira kino allah kyatugamba nti udhkuru llaha dhikran kathira, tendereza allah, jjukira allah olujjukiranga lungi. osobola kituukako otya? bwe yagenda mu maaso bwe yagamba wasabbihuuhu, wali akirese nga kiri open ate n'ajja kunekoleramu ebiseera, kiri mutulaka ate bw'amaze n'abaako ebiseera byakomeka n'agamba nti wasabbihuuhu, ate beeranga muyitirivu wa kumutendereza allah bukuratan obudde obw'okumakya wa asiila n'akawungeezi. lwaki huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu, allah subhanahu wataala yoyo abassaako okusaasira kwe ne bamalayika be ne babeera nga babasabira. lwaki ebyo biri bwe bityo? obulungi obulimu liyukhrijakum min adh-dhulumaati ila an-nur. allah bwe mukola bwe mutyo, allah abajja mu kizikiza, allah abajja mu bubuze n'abateeka mu kitangaala ky'obuluŋŋamu.
نسأل الله العفو والعافية. وكان بالمؤمنين رحيما. الله سبحانه وتعالى كبكريزا إبان قال ينمو يتربواكم أساسيا. آية يوكبري جساga من سورة الأعراف آية يا بيبي متانو الله يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية جكرا الله تنرزا الله مبسيري بينجر يبري مبيرا ازنجر يبري تضرعا ngoina byolulunkanira okufuna gyali wakufiyatan ne bw'oba ng'olina byotya by'oyagala akutangireko ne by'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akutaaseeko tadarruan wakati mu kumwetoowaliza n'okubeera omukakkamu omugonvu gyali tendereza Allah subhanahu wa ta'ala mu lwatu Allah subhanahu wa ta'ala beera muyitirivu wa kumutendereza wakufiyatan namu ngeri yeyekyama beera mu bantu abayitirivu w'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumujjukira n'okumulowoozaako. zino haalani mbeera bbiri za njawulo naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akulaga nti akulagira okubeera mu abo abayitirivu b'okubeera ng'oli mujjuki mu mutima gwo muggwe nga gwe omuntu nga tomwerabira Allah subhanahu wa ta'ala. okulowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala muggwe kyekikusindika okukola obulungi ng'olowoozeza ku yakutonda Allah. okulowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala gwe nga gwe kyekisobola okukukomako ku kyonono ky'ogenda okukola fi nafsika. omuntu ng'alina ekyonono kyeyandiyagadde okukola bw'ajjukira Allah bw'alowooza ku Allah kimubalira okubeera nga yeekomako ku kyonono. kati mujje mu byabbeeyi lwaki okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala kwa nsonga okubeera nti Allah akulagira mu ngeri ente ne mu ngeri enkomeke bw'wandibadde ng'oli musiraamu ddala ng'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala teri nsonga lwaki obeera mujeemu nga Allah akulagidde. lwaki ojeemera ekiragiro kya Allah? Allah atulagira okumujjukira n'okumutendereza. lwaki obeera mujeemu? iyakum wa mukhalafati amri rabbikum. weewale muganda wange ebikugoba bikugoba naye si kya buvunaanyizibwa kusituka luvannyuma lwa swala nga totendereza Allah. si kya buvunaanyizibwa. si kya buvunaanyizibwa kulya buli mmere n'otandika okulya nga tojjukidde Allah. si kya buvunaanyizibwa kumala kulya kyakulya n'omala okulya ekyokulya n'otatendereza Allah. ng'ebitonde bya Allah biyitirivu binoonya ekyokulya ky'ova okulya tebikifunye gwe Allah n'akikuwa n'okirya mirembe nekikukanga tokifunyaamu buzibu n'otatendereza Allah. n'ogenda okwebaka n'otatendereza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga gw'oyinako obuliri w'ogalamira weebake ng'ebitonde bya Allah binoonya we byebaka nga tebirinaawo. ne weebaka bwebasibwa otyo nga nte n'ozuukuka n'otatendereza Allah n'ozuukuka nga mbwa nga mbuzi. nga Allah ebitonde biyitirivu byebase na Allah n'abiyisizaayo gwe n'akuddiza obulamu
n'ofaanagana obufaanaganyi bwotyo. n'ogenda emmanju n'ovaayo nga Allah akuwadde sisitiimu yo nekenenula mu ebyo by'olidde ne by'onywedde, nekenenulamu eby'omugaso ne bisigala mu mubiri ne weegasa nabyo ebitali bya mugaso. Allah n'akusobozesa n'ogenda emmanju ne bifuluma bikulli suhuula mu bugongo bw'ekika ekyawaggulu, n'otatendereza Allah. ng'abaddu sisitiimu zaabwe zabulookinga, tolabangako batambula ng'ebisawo ebigenda mu nsusu bibatambulira mu nsawo. towulirangako kye bayita constipation, omanyi kyekitegeeza. naye embeera ezo zonna ggwe oziraba nga za bulijjo ku ggwe. tewaliwo kikwetaagisa kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ku bulungi obwo bw'abanga abukuwadde, tewali. n'oyingira mu nju n'ofuluma muyo nga yiyo ng'ebitonde byonna biri mu mayumba mapangisi, gwe n'olemererwa okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ng'ofuluma mu nnyumba nga yiyo, n'olemereza okutendereza Allah ng'okomyewo eri ennyumba eyiyo. enkuba n'etonnya n'ezikiriza ebitonde n'ezikiriza ennimiro, amayumba g'abantu neegatikkulako, bweyo n'esigala nga twalina kyokoseddwa n'otatendereza Allah subhanahu wa ta'ala. ma hadhihi al-aisha, ma hadhihi al-isha, eyo mpangala ya ngeri ki? mpangala ya ngeri ki abasiraamu? lwaki tetufumiitiriza? olinnya ati ekyebagalwa ne akisidenti ez'abantu buli wali yatuze bali yabattidde wali noweebagala ekyebagalwa naawe kyogera otambulirako kyamulabe naye n'otatendereza Allah. weebagadde eryato, weebagadde eryato naye comfortably tolinayo obuzibu bweraliikirira, tolabawo bwetaavu bwakutendereza Allah. neweebagala ennyonyi n'otatendereza Allah naye ng'ogenda kuyitawo. n'okwata emmotoka watamshi ala alhawa, n'otambulira ku mukka, ku mukka. naye ebbanga lyo lyonna tosobola kwata dduwa yakwebagala kyebagalwa, tosobola gikwata. ما هذه الغفلة؟ ما هذه الغفلة يا ناس؟ بلغ جابوا عن غير شيء. والله مبارز زنا سيغت واري أبفمين تريزا وادي بدي بيتي بباكو تندرزا الله سبحانه وتعالى. embeera ey'okubiri, beera mugonvu esoose, beera mugonvu, gondera ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yakulagira ng'omusiraamu, yakulagira obeere muyitirivu wa kumutendereza mu mbeera ze ez'enjawulo ne mu biseera eby'enjawulo. Kino okutendereza Allah kiragiro mu biragiro bye yakutonda Allah, tagwana kujeemerwa. embeera ey'okubiri,
waggulu yalagira naye Allah subhanahu wa ta'ala ate bwe yamala namba 2 annahyu an diddihi ate yaziyiza ekyennyuma ekyokumutendereza Allah yakiziyiza nga nakyo min alghaflati wannisyan Allah yaziyiza obulagajjavu n'okwerabira okumutendereza Allah yakiziyiza naha Allahu tabaraka wa ta'ala ani diddi dhikri era nga nakyo kwe kubeera omugayaavu n'omulagajjavu atafaayo omuntu yenna atatendereza Allah subhanahu wa ta'ala bamulagajjavu buli woyeka wewanditenderereza Allah gwe n'obeera nga obuuseewo obubuusi obeera mulagajjavu ekyo Allah yakigaana obulagajjavu obwo Allah yakigaana mu suratu al-a'raf Allah yagamba ng'akomekereza aya ey'ebibiri yaga nti wala takun min al-ghafilin la takun min al-ghafilin wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufiya bwe yakomekeza yaga nti wala takun min al-ghafilin akulembeza kulagira n'akomekereza n'okugaana kyagaanye kyekyennyume kyekyo kyalagidde tobeera mbagayaavu tobeera mbalagajjavu tobeera mbatafaayo tobeera ng'alaba ng'ebitamukwatako la takun min alghafilin senga twali tumanye amakulu g'ebyo bye tutendereza omuntu okugamba obugambi Allah nti alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur Allah wange ng'otendebwa n'amatendo amajjuvu agatali mu bukendeevu onzirizza obulamu izabadde afudde onzirizza obulamu Allah endala egamba nti alhamdulillahi alladhi radda alayya ruuhi Allah ng'otenderezebwa omwoyo gwange ogunzirizza radda alayya ruuhi wa afani fi jasadi n'omubiri gwange oguzzizaamu omwoyo naye ate era mpulira n'omubiri gwange mulamu nzuukuse ndi mulamu wa adina li bidhikirihi n'onzikiriza bwe nzuukuse n'embeera ne mwaba abakutenderezaako omuntu okugamba obugambi alhamdulillahi alladhi sakhara lana hadha atenderezebwa Allah eyatugondeza ekidduka kino wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun noga nti Allah allahumma anta sahibu fi safari Allah wange gwegwe nsuubira gwe munnange mu lugendo lwange walkhalifatu fi ahli ndese n'abantu bange ewaka naye manyi nti oli nange mu lugendo n'ewaka era ndeseeyo gwe Allah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha Allah wange entambula nebagadde ekyebagalwa naye nkusaba mu lugendo lwange luno albirra wattaqwa mpukutiira mu lugendo lwendimu nokola obulungi mulwo wa min al'amali ma tarda Allah asobozesa okukola mu lugendo luno emirimu gy'osiima Allahumma hawwin alayna safarana hadha Allah wange olugendo lwange lufuula obulugonvu watwi anna bu'da Allahumma inna na'udhu bika min wa'atha'i safar
emitawaana gy'olugendo Allah giyitangireko wakaabati almanzar wasuui almunqalab enkyukakyuka embi Allah zinneesambye ziyitangireko filmaali mu byenfuna byange filmaali mu byenfuna byange wa ahali n'abantu bange oyinza otambula bwotyo n'okwata emmotoka n'ofuluma ne bakugamba nti gy'ovudde Allahu almustaan. amsayna Allah tumbuwengezezza wa amsa almulku lillah obufuzi ku buli mbeera yonna buwungedde nga bwa Allah wala hawla wala quwata illa bik Allah enkyukakyuka n'amaanyi ku buli nkyukakyuka yonna zizo asbahna ala fitrati lislam mbukeezizza nga ndi ku buwumbo bwa busiraamu n'ebirala Allahumma bika wada'tu jambi Allah wange nzuuno ngalamidde ku buliri ntaddewo sayidi yange gyetaddewo naye ngitaddewo ku lulwo wabika arfa'uhu bwe naba waakuvaawo wano wengalamidde nja kuvaawo ku lulwo Allah Allahumma in amsakta nafsi Allah bw'obanga ontwaliddeyo n'onzita nga siri waakuzuukuka farhamha nsaasira Allah wa in arsaltahu ate bw'obanga onooziriza obulamu Allah subhanahu wa ta'ala nziriza obulamu ng'andi mu baddu be abalongoofu. Lwaki tugayaalirira ebifaanagana bwe biti? Lwaki tugayaalirira ebifaanagana bwe biti? Bagalaba, lwaki obulagajjavu? Lwaki tulagajjalira ebifaanagana bwe bityo? Omuntu afuluma mu nnyumba ye nagati bisimillah, Allah wange nsoose kusoma linnya lyo, tawakkaltu ala Allah, genda ze neesigamidde gwe Allah. Waliyo enkyukakyuka n'ebizibu n'ebintu ebyenjawulo, naye la hawla wala quwwata illa billah. Wabeerayo enkyukakyuka yonna, bwe wabeerayo amaanyi gonna ku nkyukakyuka yonna, manye nti gwe Allah gwogalina. Mbaka n'agamba nti bw'okyogera ng'ofuluma mu maka go, fakati kufiita buli kimu kye Allah aba akikumalidde. Niyo omuntu n'ofuluma n'otambula obutambuzi bw'otyo n'ogenda eyo tebiina makulu ku gwe. Era by'owandirulunkanidde okuyiga ekyo tekiriimu. La hawla wala quwwata illa billah. هذه غفلة، هذه غفلة يا ناس. buno bulagajjavu, buno butafaayo, naye tebusaanidde musiraamu, tebusaanidde musiraamu yenna abeere omwami oba omukyala, tebusaanidde. Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba omanyire obukulu bw'okutendereza Allah n'okumujjukira, Allah yagaana obulagajjavu, omuntu okubeera awo nga talowooza ku Allah we, omuntu okubeera awo nga tatendereza Allah we. Allah yakigaana. La takun min al-ghafilin. mu suratul Hashr aya ya 19 Allah yagati wala takunu kalladhina nasu Allah, la takunu kalladhina nasu Allah. Lwaki omusiraamu obeera n'ofaanagana ng'abo abeerabirira ddala Allah? talina mbeera gy'abeeramu n'alowooza ku Allah we, oba Allah agikkiriza oba tagikkiriza.
wabula ye bw'atyo mute. Allah yatugana okubeera ng'abantu abo balina ebbeetu mu mpangaala yaabwe mu bulamu bwabwe bawangaala nga bwe basanze. la takunu kalladhina nasu llaha obulamu obugenda kivaamu tajja busobola. fa ansahum anfusahum, Allah n'abeerabiza ebyandibagasizza. obulungi obuli kujjukira Allah n'okumwogerako n'okumutendereza budde eri ggwe amwerabira. era bw'oba tokikoze gw'okosebwa. saufa taktarifu min adh-dhunub, ngana wange bw'oba tojjukira Allah subhanahu wa ta'ala ojja kwebagala ebyonoono byotasobola kubala. naye ate ebyonoono byewebagala wabalun alaika, byamutawaana ku ggwe. byamutawaana ku ggwe. obuzibu bwe wandiwonye bujja kutuukako. baganda bange azikaari zino ezimu ng'ez'okumakya Allah yahfadu bihi abda, Allah akuuma nazo omuddu we ekiseera kye ekyemisana mpaka bwawungeera. temumanyi biyita mu nsi. mu nsi mulimu ebitonde temubiraba. shayatini balabe bammwe naye zibayigganya zibakozeeko obulabi. naye twalemererwa okwegasa n'ebyo ebisobola okututangirako entawaana egyo. obudde obwekiro bulimu ebizibu biyitirivu. omubaka n'atuwa okwetangira buli kawungeezi, n'atuwa azikar. Allah atukuume nazo tusobole okuyita mu buzibu bw'ekiro. wa nahnu an dhalika ghafilun, otusanga tukompuleininga ebizibu bye tufuna. ulaik, abantu abeerabira okujjukira Allah, okutendereza Allah, okulowooza ku Allah mu bulamu bwabwe. ulaika humul fasiqun, ulaik humul fasiqun. olabe gye baggwedde, ulaika humul fasiqun. abo be boonoonefu, talina kyonoono kyatakola kubanga mu birowoozo bye tayinza kulowooza ku Allah. ulaika humul fasiqun, abantu abo boonoonefu. lwaki obeera mu boonoonefu? lwaki tulondawo okubeera mu bantu Allah babrandinga kyabo boonoonefu? naye kiki? alghafla an dhikrillah, bulagajjavu na butafaayo kutendereza Allah na kumulowoozaako na kumujjukira. namba 3, Allah subhanahu wa ta'ala allaqa alfalah. Allah yalaga nti okwesiima kuli ku muntu kubeera nga olubeerera takutukawo na kutendereza Allah. mu suratul Jumu'a aya y'ekumi Allah yagamba nti wadhkuru llaha kathira, wadhkuru llaha kathira, wadhkuru llaha kathira. mujjukira Allah subhanahu wa ta'ala olujjukiranga lungi. bw'onoobeera bw'otyo ng'ojjukira Allah nnyo, ng'olowooza ku Allah nnyo, ng'otendereza Allah nnyo, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. bwe munaakola ekyo oba olyawo munaabeera mu abo abajja okwesiima. alfalah, okwesiima kwaffe
والله الذي لا إله غيره okwesiima kwaffe liman yatadabbar kwayafumiitiriza ddala mu butuufu kwekusise mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. kam min ajrin fi dhikrillah, mpeera mmeka eziri mu kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. kam naja min almaasi bisababi dhikrillah, bameka abantu abawonye ebyonoono nga babiwonye lwakulowooza ku Allah subhanahu wa ta'ala. kam bameka yatuuna yawma alqiyama wa mawazinuhum saqla, abagenda okusanga nga ebipimo byabwe nga bizitowa naye nga tebyazitowa okujjako nakujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. kam usima, bameka bakuumiddwa mu bizibu ebyenjawulo Allah n'abibataasa bisababi dhikrihim li rabbihim, olw'okujjukira kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala. kam wa kam alfalaha kulla alfalahi, okwesiima baganda bange, okwesiima kuli ku bantu abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allah tabaraka wa ta'ala allaqa alfalaha bistidamati dhikrihi. Allah subhanahu wa ta'ala yalaga nti abantu abawangaalira ne bayitiriza okubeera nti bamutendereza n'okumulowoozaako n'okumusuuta n'okumufumiitirizaako mu bye banaakola ne bye banaaleka, be bantu abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala. abantu abo beesiima ku nsi yaabwe ne ku nkomerero yaabwe. nambye ensonga esooka kwomanyira obukulu bw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okulowooza ku Allah n'okumufumiitirizaako kwe kubeera nti Allah yakiragira abasiraamu mu ngeri ente etaliiko kukomeka ne mu ngeri enkomeke mu mbeera ez'enjawulo ne mu biseera eby'enjawulo. teyandibadde Allah akiragira nga tekirina makulu. lwaki tobeera mu baddu abagondera Allah n'oteeka ekiragiro kye yakulagira mu nkola? thaniyan, Allah yaziiza abasiraamu ku kyennyuma eky'okumutendereza nga nabwo bwe bugayaavu n'obulagajjavu. abantu abatatendereza Allah babeera bagayaavu, babeera balagajjavu. obulagajjavu obwo Allah yabutugaana. namba 3, Allah yalaga tabaraka wa ta'ala ng'okwesiima kw'omuddu omusiraamu omukyala n'omwami mu nsi muno kulina akakwate kanene nnyo n'okujjukira Allah n'okumulowoozaako n'okumufumiitirizaako. n'okwesiima kwe ku nkomerero bwe kutyo bwe kufaanagana. beera mu baddu abatendereza Allah, beera mu baddu abajjukira Allah mu mbeera ze ez'enjawulo n'ebiseera eby'enjawulo. olw'obulungi namba 4, olw'obulungi bw'okumutendereza n'okumulowoozaako n'okumufumiitirizaako n'okumusuuta. ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sanaa'uhu ala ahli dhikri wa husni jazaa'ihim. Allah alaga n'asuuta n'atendereza abantu abamutendereza n'alaga nti babbeeyi. takolwa ku ekyo Allah abalaga empeera zagenda okubawa mu ekyo nga mpeera nnene, obunene bw'empeera. Allah tayinza kutendereza nga gwe mu baana bo bw'ologa ti omwana wange oyo wanjawulo, omwana oyo wanjawulo, n'omwogerako bulungi. ne Allah mu baddu be ayinamu abaddu baasuuta.
Allah asuuta n'atendereza n'alaga nti banjawulo abaddu abamutendereza abamulowoozaako abamujjukira. yagamba wekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu al-ahzab aya ya 35 ayina ebika by'abantu bye yajja ayogerako nga byanjawulo, naye mu bo yatandika aya ng'egati inna almuslimina walmuslimat, mazima ddala abasiraamu abasajja n'abasiraamu abakyala, walmu'minina walmu'minat, n'abakkiriza abaami n'abakkiriza abakyala. Kebizze bibiri mu aya kitegeeza nti waliwo enjawulo wakati w'abasiraamu n'abakkiriza. Kebizze bibiri mu aya, naye mu maaso nga aya egenda okuggwa mu abo Allah be yalaga nti banjawulo, yaga nti wazzakirina allaha kathiira, n'abasajja nga bayitirivu baakulowooza ku Allah n'okumutendereza n'ennimi zaabwe, ng'ate bakikola nnyo. wazzakirina allaha kathiira, basajja bokka nedda, wazzakirat, waliyo n'abakyala nga nabo bwe batyo bafaanagana, bayitirivu baakulowooza ku Allah waabwe, ate era bayitirivu baakumusuuta n'ennimi zaabwe, naye nga bakyala. olaba Allah bw'aba nokoddeyo, olaba Allah bw'aba pointinze out, olaba Allah bw'aba recognizinze, olaba Allah bw'aba ajje mu bantu abangi nakati na bano banjawulo. ate wa husni jazaihim, wulira empeera ate gye yabawa, wulira empeera gye yabawa. Allah yagamba nti a'adda Allahu, yabateekerateekera Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. ng'ani ateekateeka, ng'ateekerateekera ani? Gwe ng'ani ateekateeka nti Allah, ng'ateekerateekera ani nti gwe Bashiri, nawe gwe Bashiri bwo? La hawla wala quwwata illa billah. A'adda Allahu, yateekateeka Allah, ng'ateekerateekera baani? Lahum, ng'ateekerateekera abo mu bo mwe muli azzakirina allaha kathiira wazakirati. maadha a'adda lahum? a'adda lahum maghfiratan. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ الله yabateekerateekera okusonyiwa, Allah yabateekerateekera okusonyiwa. aanta ghaniyun an maghfirati llah, ddala okakasa tolina bwetaavu kusonyibwa kwa Allah? okakasa tolina bwetaavu? hal anta bari'un min adh-dhunub, tolina byonoono gwe, kabiruha wa saghiruha, tolina byonoono gwe ebinene n'ebitono, naye tolina bwetaavu bwakusonyibwa Allah. a'adda Allahu lahum maghfiratan. Allahumma rabbana ighfir lana. bano Allah yabateekerateekera okubasonyiwa. si kyekyoka, wa ajran azima, bw'anaamala obbasonyiwa ate agenda kubasasula empeera nga nnene. n'abeera mukazi bukazi, omusajja n'amugamba nti kola kino, bw'onookolera ekintu ekyo n'ensanyuka nja kukuwa empeera, ojja kukwasaako ebiri. olaba bwaggwamu nga mukazi bukazi, nga bbaawe amugambye bw'atyo,
olaba mwakola buli kyonna ekisoboka n'abeera mukozi bukozi mukama we n'amugamba nti nkolera omulimu bwe guti kyenaakusasula nze mmanyi ojja kukwasaako mikono ebiri olaba bwe tuggwamu n'abeera mukulembeze ku ddaala lyonna ery'obukulembeze n'agamba bakulembera abakozi be n'agati nja kukusasula olaba bwe tuggwamu naye Allah agamba abasiraamu n'abagamba nti wa ajran azima nja kubawa empeera ennene ne basigala nga eki kyabagambye tebakitegedde tebaagala kumanya n'otalulunkanira mpeera nnene ya Allah abaffe butamukkiriza kumuzuulamu bulimba abyogera naye tabituukiriza twamuzuulamu bulimba oba kukkiriza bwavu bwe awoza mpeera nnene naye alina kaki kyekyatutwalira amawulire gano nga siga nsonga kyekitufuula obutalabawo kulaganyisa kuno kyekitufuula tetulabawo bino wa ajran azima kyekikufuula nga bino si bya nsonga gyoli Allah yateekerateekera abantu abamujjukira abantu abamulowoozaako mu mbeera zaabwe abantu ebiseera ebyo byonna nga bamuyisa ku nnimi zaabwe nga bamusuuta yabateekerateekera empeera ennene namba 5 والأجر العظيم تجنونيا الأجر العظيم هي الجنة امبير النني الله بدوا يقول امبير النني تبع دارا وكجاك الجناي نمبر 5 أخبر سبحانه عن خسران من لها عنه بغيره Allah atulambikira ti omuntu yenna alabankanyizibwa ku kulowooza ku Allah n'okumutendereza n'alabankanyizibwa n'ebirala bwe oleka okutendereza Allah oluvannyuma lw'esswala oba ne byogoba era olabanga by'ebyebbeeyi by'oba ogoba obwongo bukulaga nti by'ebyebbeeyi nekifuuka lubeerera ku ggwe tomanyiddwa mu batendereza Allah tomanyiddwa mu batendereza Allah oluvannyuma lwa ssala zo era neefuuka enkolayo buli kaseera obairira ebikutwala ekikulebesa okuteerereza Allah ku makya n'akawungeezi kubeera nti obeera bize olina ebyo by'olowooza nti byo kola ebyo bw'oli bize oli occupied obudde obulowooze ku Allah nga wabugyewa olina ebyokukola ne mu mbeera endala ozuukuse mbw ate oddamu kutendereza Allah n'obudde oluusi bukuyiseeko bw'ate alhamdulillahi ladhi ahayana olina kusenya amannyo go otambule ogende nankyawe eweddeko ate mbw omaze okulya lanki bw'ate olina okutenderezaamu awo Allah
emmotoka wagikebedde wasoose ku saaviisi ne bagikeberanga eri mu kondisoni nnungi ekutambuza eneebeera ki tolina bwetaavu waliwo bwetaavu tolina naye allah alaga ti omuntu yenna n'ekyo kyonna ekimulabankanya ne kimuwugula ne kimulesaawo okutendereza allah n'okujjukira allah kuba kufaafaagalirwa kwe. mu suratu lmunafiqun aya ey'omwenda allah yagati ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abasiraamu la tulhikum amwalukum la tulhikum amwalukum okunoonya ebyenfuna byammwe okunoonya ebyenfuna wala auladukum oba okutawaana n'ezzadde lyammwe teekawo ensonga endala yonna gy'olowoozaako la tulhikum asbaabukum mahma kana al amur ensonga yonna tekulagajjazanga an dhikirillah nekujjukiza nekwerabiza okujjukira eyakutonda allah embeera nekwerabiza okwogera ku yakutonda allah allah yagamba ti waman yafal dhalik omuntu yenna afunayo ekimulabankanya nekimulagajjaza kutendereza allah n'okujjukira allah n'okufumiitiriza ku allah omanyanga nti fa ulaika humul khasirun teweeraganga mubayiseemu wabula weemanyenga nti ofaafaagaliddwa oli muloozi wallahi faataka al ajru al azim obulungi obunene buba bukusubye tolinaayo gwate oba bigambo bitono nnyo hadithi ya abu huraira bikulebya okufumiitiriza tosobola bifumiitirizaako sulaiman tosobola hadithi ya abu huraira agati qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam omubaka wa allah yagamba li an aqula nze muhammadi okugamba alqailu huwa rasul agati nze muhammadi okugamba oba ggwe okugamba oba omukyala yenna okugamba n'agamba atya n'agamba nti subhanallah tokimanyi kigambo subhanallah kimu walhamdulillah kyakumeka waliwo atakimanyi wala ilaha illa allah ali atakimanyi yagamba nti wallahu akbar bigambo bimeka yagamba nti ahabu ilayya mimma talaat alayhi shamsu bwonteera wali bwonteera ku mabbali wali buli kintu kyonna ekyakibwako enjuba n'okiteeka wali eyaka ku kyenjuba enjuba eyaka ku kiguli mayega ahabu ilayya ombaga agamba kubyogera omulundi gumu tagambye kubyogera mirundi etaano walagati li an aqula okugamba ebigambo ebyo omulundi ogwo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar yaga nti kyensinga okwagala kyekyebbeeyi gyendi okusinga okufuna ebintu byonna ebyakibwako enjuba kiki kyoba ogoba
kiki kyoba ogoba naye bantu tetumanyi abantu tetumanyi naye gwe gyobeerera eyo nga tobikoze bwotyo guno mulundi gumu gyobeerera eyo nga tokikoze kino kimu waliyo abaddu nga buli swala ey'obwetteeka tava waasaalidde okuggyako ng'aleese bino 100 ono wa mulundi gutya gumu naye waliyo abaddu nga tava waasaalidde emirundi 5 olunaku okuggyako ng'aleese 100 olunaku aluvaamu n'ebikumi ebi n'ebikumi bimeka 5 tebakoma ku ekyo bw'aba agenda okwebaka aleetayo 10 ekirala avaamu na 600 gwe tolinaayo naye ng'okubireeta omulundi gumu bina byokka ombaka agamba nti binsiigira okufuna n'okuweebwa buli kyonna ekyakibwako enjuwa naye gwe ebikutwala byogenda olulunkanira kayumba kinno ombaka agambye mimma talaat alaihi shamsu bweba Uganda yokka enjuba byeyakako mu Uganda tobimanyi naye gwe ebikutwala wallahi ulaika humul khasirun twafaafaganirwa nnyo hadithi eyokubiri eya Abu Huraira ombaka ati omuntu okugamba nti man qaala omuntu bw'aga nti la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir waliwo atakimanyi eti yagamba nti fi yawmin n'akyogera mu lunaku 100 marra emirundi 10 gyokka kanat lahu adlu 10 riqabin Allah muwe empeereza omuntu atadde abawambe 10 wa kutibat lahu 100 hasana n'awandiikibwako ebirungi 10 wa muhiyat anhu 100 sayyi'a n'asiimulwako ebibi 10 wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan Allah n'amukuumako shaytaani yawmahu dhalik olunaku lwolwo hatta yumsiya mpaka lwanaawungeeza walam yaati ahadun teri yajja kukola ibaada mu lunaku olwo ng'ajje nayo mu maaso ga Allah bi afdali mimma jaa bihi nga nti ibaada jazze nayo esinga eyoono taliyo yagati illa rajulun okujjako omusajja amila akthara minhu nga ye yayongeddeko ennamba kikumi kyokka la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir osanga Sulaimaani ng'atudde ewuwe wali etuti wali ewuwe ng'awezezzaawo eddakiika 3 ng'ate ali yekka naye batasobodde kuleeta zikiri eyo naye ng'ate abadde ku midiya ddala tafaafaaganiddwa osanga omuvuzi wa takisi ng'atudde ku nkata agenda kyotera n'agivuga n'agituusa ate n'agivuga n'agizza naye nga taleese la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir n'osanga Kadaama ali mu kiyumba kye n'olulimi talumanyi lwakomunikatinga n'abantu abali mu kiyumba ali mu mirimu gye
bw'asiimuula bw'ayuza ebintu bw'agolola engoye bw'atyo olunaku ne luggwako nga taleese la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu 100. faulaika humul khasirun. wallahi tuli abafaafaganiddwa. Allah subhanahu wa ta'ala namba mmeka eyo 5 tugimaze 6 annahu subhanahu ja'ala dhikrahu lahum jazaa'an li dhikrihim lahu. Allah subhanahu wa ta'ala abamulowoozaako naye abalowoozaako abamulowoozaako muli ne Allah abakola atya? abamwogerako ne bayisa ku nnimi zaabwe nga boogera ku Allah. subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanal quddus rabbul malaikati. abamwogerako ku nnimi zaabwe ne Allah abawogerako. abamwogererako mu bantu oyo abeera gati munange Allah munange Allah. abamwogerako mu bantu ne Allah akuŋŋaanya bamalayika be n'amwogerako. mukazi okubeera obubeezi gyali bano bw'obeera nabo ne bamugamba nti Bashiri buli wabeera akwogerako kyogera okakasa. omusajja okubeera gy'oli ne bakubulya nti mukyala wo takujja mukamwa owulira mulinga. omukulembeze bano batwala tugende naayisa erinnya lyo mukamwa abantu batambula kabaka yanjogeddeko. owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratul Baqara yagamba nti fadhkuruni adhkurukum washkuru li wala takfurun. suratul Baqara aya 152. Allah yagamba nti fadhkuruni mubeere nga abanzijukira banjogerako abanfumiitirizaako abandowoozaako. adhkurukum notusanga ng'omuntu yeemulugunya ngati nze Allah alabika ninganga Katonda gwe yeerabira. akujukirire kuki? Allah atujukirire kuki? lwangi Sulaiman Allah atujukirire kuki? ngaffe bwe tumujjukira ddi? Allah akwogereko atya nga ggwe ddi lw'omwogerako? abavubuka emirundi gye mwogera ku basambi b'emipiira gyammwe gisinga emirundi gye mwogera ku Allah. abalina abaagalwa baabwe emirundi gye mwogera ku baagalwa bammwe oba abakazi be boogera ku basajja oba abasajja be boogera ku bakazi emirundi gye mwogera ku baagalwa bammwe gisinga emirundi gye mwogera ku Allah. Allah atujjukirire kuki? atwogerereko kuki? mbeera mmeka z'obeeramu? oyagala n'obeera mu mbeera ey'obuyinike? oyagala Allah yanguwe okukumalira ebyetaago byo? mbeera mmeka z'obeeramu
nojjukira Allah nti kyolimu akikkiriza oba takikkiriza mbeera mmeka mbeera mmeka z'obeeramu oyagala bw'obeera mu mbeera ey'obuyinike ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yanguwe okujja mu buyinike bw'olimu mbeera mmeka z'obeeramu n'ofumiitiriza obwa Allah kwagala ozibeeremu n'ozibeeramu n'ofumiitiriza obwa Allah tazikwagalamu n'ozivaamu mbeera mmeka lwaki oyagala ye ayanguwe Bashiri afunye obuzibu mwangu omujibuzi تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة بيرا من يدوي يانجورا مكسيرا ngori mu mirembe ngori mu beera z'essanyu nga toli mu kanyigo beera nga mwaba bamutegeera era abamulowoozaako abamujjukira bw'olituuka mu mbeera ey'akanyigo agenda kwanguwa okujja mu kanyigo ko ng'olinamu bakugamba nti Allah atiika naawe naye olukwatamu ng'otandika waidha massa الإنسان ضر فاذكروني أذكركم وذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه له ذكر قلبه به صار العبد ذاكرا له والوقت جكرك الله نقوم جكرنا متمقوه وفوق جكر الله سبحانه وتعالى وذكر بعده وبلوك جكر الله سبحانه وتعالى صار العبد مذكورا وفوق الله سبحانه وتعالى وقتياتك ويكر واكو فذكر الرب لعبده نوعان نوع قبل ذكر العبد لربه ونوع بعده نعم مكة ebijjo patawanya si bafusumbuwa nabyo n'aba musanvu n'obudde buweddeyo إخباره تبارك وتعالى بأنه أكبر من كل شيء الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء aba yatubuulira byonna bye mutwalanga byebyebeeyi byebyomuwendo Allah yagamba nti mutawaana mulimba Allah yabisinga yabikira Allah yakira byonna byetutwalanga byaki byabbeeyi byetutwalanga byansonga byetutwalanga byebyomuwendo kuffe baganda bange Allah atugamba nti byonna byemutwalanga byamuwendo byemutwalanga byebyensonga nze mbikira يقام وجتب الله سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب أتل ما أوحي إليك من الكتاب سمانغا قرآن okusoma Qur'an kwe kuteerereza Allah okumu ku bisinga okubeera ebyebbeeyi n'alugamba ekyokubiri nakati wa aqimi ssala n'ekyokubiri muyimirizeewo essala essala eyo Allah bwe yali agiwa Musa yamugamba nti wa aqimi ssalata li dhikri ondowoozangako n'oyimirizaawo essala olw'okunjogerako omuntu yenna buli lwalowooza ku Allah kimusindika okugenda okusaala omuntu yenna alowooza ku Allah n'amusisinkana atya endowooza eyo bw'alowooza ku Allah kimusindika okugenda okusaala ate bw'atuuka mu swala n'omusanga nga ate ne mu swala atendererezaamu Allah okuva lwagitandika Allahu akbar
bwagenda ku maviivi allahu akbar, bwatuuka ku maviivi subhana rabbiya alazim, bw'aba avaayo samia allahu liman hamidahu, bwakkirira okuvuunama allahu akbar, bwatuukayo subhana rabbiya al ala, kulowooza ku allah we kwe kumusindika okugenda okusaala. Bw'agenda okusaala ne musola mwennyini ajjukirira mwani aba ayogera ku allah we. wa aqimi ssala inna salata, essola omuntu bw'agisaala mu bwennyini bw'okugisaala, tanha ani lfahshai walmunkar, eziiza nnyiniyo ku biyitirivu ebitamwa allah byatayagala n'obuwemu. naye onookola ki? kinene ki kyonookola? okutendereza allah. ebyo byonna tobiwulidde? okusoma Qur'an tokuwulidde? okusaala tokuwulidde? yagamba owekitiibwa alaga nti wala dhikru llahi akbar, wala dhikru llahi akbar. okufumiitiriza, okulowooza, okwogera ku allah kigambo kinene. niye obaani agamba akbar? bwe tugamba nti allahu akbar, yagambye nti dhikru llah akbar, kigambo kutendereza allah kinene. wala dhikru llah akbar. sevi okutendereza allah kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebinene. okireseewo n'okola ki ekikisinga obunene? olagajjadde ku kyo nga bw'okola ki ekisinga obunene? era ani yakugamba nti ekyo ky'okoze ky'otaddeko amaanyi kyekisinga okubeera ekinene, ng'oleseewo allah kyagambye nti ekyo kyekisinga okubeera ekinene? naye ate byonna nga mubikola, wallahu ya'lamu ma tasna'un, wallahu ya'lam. okugamba nti okuntendereza kyekisinga okubeera ekinene si lwa butamanya birala bye mukola, wabula amanyidde ddala ma tasna'un, bye mukola ebirala byonna abimanyi. naye agambye mu byonna dhikruhu akbar. namba 8 al-ankabut, suratu al-ankabut aya ya 25. namba 8 tufundikire allah subhanahu wa ta'ala okumanya okumutendereza kigambo kinene, kitunuulirenga allah yakifundikira nakyo emirimu eminene. ja'alahu llahu khatimata al-a'mali as-salihah kama kana miftahuha. biseera ebimu osanga ng'okutendereza allah kwe kuggulawo emirimu egyo. ate mwana wattu era allah yateekateeka nga gifundikirwa na kumutendereza. emirimu emituufu mingi nga giggulwawo na kutendereza ani? naye ate era gifundikirwa naki? allah yagifundikira n'ekyo. twala ekyokulabirako okusiiba. allah yagamba nti walitukmilu liddata, walitukmilu liddata, ennaku z'omwezi, ennaku z'okusiiba muzijjuze. walitukmilu liddata, ennaku muzikole mutya? muzijjuze. naye bwe mumala okuzijjuza, walitukabbiru llaha ala ma hadakum, khatama ibadata as-siyam bidhikri. kyoba olaba nga otusanga ku yidi kisiibo tukimazeeko, allahu akbar, allahu akbar, la ilaha illa allah, allahu akbar, allahu akbar, walillahi alhamd.
ختم عبادة الصيام بذكره. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبادة yokusiiba gwe kyomanyi nti nnene Allah yagifuundikira nakutulagira kubeera bayitirivu bakumutendereza nga mmutendereza ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Ibada ya hijja, ibada ya hijja eya Bakara ya 185 eyekwata kusiiba, eya hijja era Bakara aya ya 2. Allah yagamba ani yakoze ku hijja wano, ani yakola ku hijja wano omu babiri basatu bana batano sabo ekitiibwa Allah aleme kubatta okujjako nga abatuusiza ku nnyumba ye. Saba Allah abateera omugabo mwabo be yateeka be yawa omugabo kutuukako ku nnyumba ye nga balamu. Saba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abateera omugabo mu kulambula ennyumba ye. Hijja emenya era gyetandikira n'etambula n'olaba abantu nga baweddemu. naye Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ati faidha qadaytum manasikakum bwemmanga mumaliriza emikolo gyammwe egyaki egya hijja fadhkuru llaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. mubeere bayitirivu bakujjukira Allah, bakufumiitiriza ku Allah, bakulowooza ku Allah, bakusuuta Allah ku nnimi zammwe nga bwe mujjukira abazadde bammwe, nga bwe mwogera ku bazadde bammwe. Aw ashadda dhikra. Waliyo emikolo egisembayo ku hijja gibeera gyakasuka buki kanyugirira buyinja ki ebiwaji. naye ombaka yetukugamba nti innama ju'ila arramyu li iqamati dhikrillah. omulimu ogwo ogusembayo ogwo abantu babeera emina Sulaiman basigaddeyo kuba biwaji. naye ombaka yagaa nti innama ju'ila arramyu li iqamati dhikrillah. okanyugirira obuyinja obwo ekiwaji lwakuyimirizaawo kutendereza Allah. buli kayinja kokasuka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar n'okimala ekyo n'oseetula n'ogenda ku kyokubiri Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar n'ogenda ku kyekusatu Allahu akbar n'olaba abaddu nga bonna bali ku ekyo ne bamaliriza ne baddayo mu tenti lunaku lumweti ne balinda enkeera ne bakomawo li iqamati dhikrillah. Allahu akbar n'olabanga buli omu ayaayaana. nkomerero ya hijja naye gwe Allahu akbar teyita ku lulimi lwo, tobalaayo Allahu akbar 100 mu lunaku lwo nga kyayise ku lulimi lwo. tokimanyiimu qiima, tokimanyiimu vaju. الصلاة وسورة النساء آية ياتكم مستر الله قال فإذا قضيتم الصلاة صلاة ود فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الصلاة ود mubeere mubajjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga mujjukira Allah qiyaman oba muyimiridde wa qu'udan oba nga mutudde wa ala junubikum newe mbanga ogalabiddeko bulagabizi. essola ewedde jjukira Allah.
zino arukanu ssatu mpaji ssatu mu mpaji z'obuti essala mpaji ya busiraamu okusiba mpaji ya busiraamu hijja mpaji ya busiraamu naye zonna Allah yazikomekereza naki yazikomekereza nakutendereza Allah saawa ziweddeyo suratu aljumua aya yekumi Allah yagati faidha qudiyati lsalatu fantashiru fi lard wabtaghu min fadli llah wadhkuru llaha kathira era ejjuma ewedde mugende gye mulaga naye mujjukire Allah namba mwenda saagala birekayo mupeeyo obudakiika buliro wa amma ikhtisasu dhakirina bilintifaa'i biayatihi wahum ulul albab waluqul Allah yaraga nti abantu abamutendereza bebeegasa n'obubonero Allah be yateeka mu nsi ebyo byolaba nsozi ebyolaba bubonero bwa Allah bwe muli enjuba obyolaba bubonero bwa Allah mwe muli okwawukana kwa langi zammwe bubonero bwa Allah bungi obw'enjawulo abantu babutwala nga bwa bulijjo tebalina kye babufunamu naye abantu ababufunamu omugaso be bantu abatendereza Allah subhanahu wa ta'ala era abantu abo be bannannyini magezi abategeera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abalala nedda okubeerawo kw'eggulu n'ensi ebiwoovu simanyi twala tugende babiraba bya bulijjo babiraba bya bulijjo tebiri mu makulu naye abantu abayegasa n'ebyo era abo be balina amagezi be bategeera be bantu abajjukira Allah subhanahu wa ta'ala n'okumufumiitirizaako yagamba Allah mu suratu Ali Imran aya zino Allah ombaka yazisomanga obudde obw'ekiro Allah agati inna fi khalqi samawati wal ard mulaba okutondebwa kw'amagulu kw'eggulu omusanvu n'ensi eyo mwe mutambulira wa ikhtilaafi llayli wannahar mulaba nti waliwo emisana waliwo nakati tuli mu kiki tuli mu kiro la ayatin li ulil albab bubonero obumala omuntu okwebuulirira nabwo neyeegasa nabwo n'ategeera eyo mutonda ne mumusindika eri okumusinza n'okumwegendereza n'okukola by'ayagala n'okulekayo byamuzinzaako la ayatin li ulil albab bubonero bwa bbeeyi ku balina amagezi be baluwa alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ba ulul albab abeegasa n'obubonero bwa Allah bwe yateeka mu nsi obw'enjawulo beebo bokka abajjukira ne balowooza ku Allah ne bamufumiitirizaako ne bamusuuta n'ennimi zaabwe be b'amagezi nga bayimiridde nga batudde nga bagalamidde wayatafakkaruuna fi khalqi samawati wal ard kibatwalira obudde ne balowooza lwaki Allah yatonda eggulu omusanvu n'ensi omusanvu bamaliriza nno bafunye ekyebbeeyi bamaliriza bafunyemu ekyokwebuulirira obasanga bagamba nti rabbana ma khalaqta hadha batila rabbana ma khalaqta hadha batila bino tebiyinza kubanga tebiriiko yabitonda eyateekateeka bino nga bifaanagana bwe biti saate tayinza kubanga yabitonda kumala budde birina ensonga ma khalaqta hadha batila subhanak bakomekereze kibasiibise ne bamusaba Allah abataase kyebeekeka rabba subhanak faqina adhaba nnar bagati Allah tutaase ebibonerezo by'omuliro ayaati ezo zezigenda wansi zirinayo ensonga mpitirivu zikulaga nti abantu bano bamaki n'amagezi naye ate oyinza okusanga nga yeggwe ddala tofumiitirizangako ku
ku bisenyi byolaba ku nsozi toyina wabula obiyitamu era atali musiraamu era naawe tobiraba ku njawulo byali birina okubeerawo. beera mbalina amagezi. namba 10 ja'alahu قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح. وكتنرز الله سبحانه وتعالى yakiteeka teeka nga mwana wattu tekyawukana na mirimu gyonna mituufu era gulinganga gwe mutima gw'emirimu gyonna emituufu. kati omulimu gwonna buli ogubulamu okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala gufaanaganako ng'omubiri ogutaliimu mwoyo. emirimu gyonna emituufu gitambulira wamu n'okutendereza ani n'okufumiitiriza kwani n'okulowooza kwani nekifaanaganako nga omwoyo mu muki. omulimu gwonna omutuufu ogutabeeramu kuzimbibwa ku kujjukira Allah na kutendereza Allah فإنه سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ogulabye nga yagusiba ku swala wa aqimi ssalata li dhikrihi. Allah n'ogulaba nga agusibye kusiiba n'agusiba ku hijja n'emirimu gya hijja bal huwa ruhu lhajji wa lubbuhu wa maqsuduhu kama qala innama ju'ila at-tawaf bilbayt was-sa'yu bayna as-safa wal-marwa wa ramyu al-jimar. emirimu gyonna egyo okwetoloola Kaaba okutambula wakati wa Safa ne Marwa ogera byonna abantu babeera kutendereza Allah subhanahu wa ta'ala. وقرنه بالجهاد أمر بقلوان الجهاد ناتو الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. نامر بالجهاد يا وقت بينما يتنزوا كتنزا الله سبحانه وتعالى. نبي لا بيجي نبي لا بينيمو مينتي عند الله سبحانه وتعالى أقول أنت كتنزا الله تقوى كرنا مينيمو ميتي مينيمو ميتوفو. abantu tukomaawo. ensonga ezo 10 bwe ziba tezikusindika kuva na lwaleero kubeera mu batwalanga kikulu okulowooza ku Allah wo mu byokola byonna ne byoleka. bwe zanga ezo ensonga tezikumalira kubeera nga olulimi lwo ofube okubeeramu abo abayitako okutendereza Allah ku nnimi zaabwe. oli mufu wa mutima tukolere ki? oli wa mufu wa mutima gwo tukolere ki? subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.